Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako. Leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Olunaku olulala era olw'okwekweka, olw'okwekukuma, olw'okubeera ku dduukadduuka newankubadde tetulina musango. Naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze n'abasiraamu. Kya kitiibwa nnyo, Katonda yakikoze ng'akigenderedde. Ffenna ab'amadini ag'enjawulo okwesanga mu kiseera kino nga tutandikidde wamu okusiiba. Ekyo njaga kitucommunicatingire sinsobi ebintu ebimu Katonda abikola oba oliawo to bringing together. Atulage nti wadde tuli madiini ga njawulo naye tulina ebizibu ebimu, tulina n'ekyokuddamu kyekimu. Era ekiseera nga kino kitwetagisa okugatta emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'obwongo bwaffe tusobole okukola ekyo ekituufu ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne paliamenti y'omukago gwa Bulaaya, European Union Parliament, era ne twanja ensonga zaffe newankubadde paliamenti eyo yabadde eyise ambasada wa Uganda mu European Union. Baganye ogendayo. Ejjukira nti ambasada akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni alonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda, naye ngera bwe mumanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa ebyengaye ng'omuntu. Naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bibakoze ku bantu, teyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibrushinga off. Njagala mumanye nti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo, mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza making sure bakistopinga. Obumenyi bw'amateeka n'okutuna okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekedde awo. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna, naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yastopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyono kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbagaliza ekiseera eky'okusiba ekirungi. Mukama abampera omukisa. Mwe baganda bange abakatoliki n'abakristaayo bonna, nammwe baswaba tubagaliza swamu ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebyo bye bigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agezaako okututemeratemera ku ebyo ebimu. Alaze nti olunaku olwaleero ku mukutu gwe ogwa Facebook nti leero nga 24 ziweze ennaku 40 bukyanga atandika okwekukuma olw'ebyo ebyamusuubizibwa okubeera nga bimutuusibwako. Era takomyawo mu katambi ako kennyini alaze ebintu bingi nga impunity eri mu government. Alaze nti olunaku olw'eggulo yabaddeyo okusabira Dr. Kizza Besigye ne abasibe abalala ba political prisoners, naye misa eyo yatuuse okubeera nga esazibwamu ku biragiro bya mwami Yoweri Kaguta Museveni nti ye yakubidde Archbishop n'amutegeeza nti sooka ompa akadde nsooke neetegereze weebanaabanga enteekateeka eyo teri political okusaba kunaagenda mu maaso, naye kunaabeera political tekugenda agenda mu maaso. Ekitegeeza nti akyatwala akadde okwetegereza, oba oliawo wanaaba amaze okwetegereza ajja ku callinga back. Era mu katambi kano President Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze nti omukulu akulembera eggwanga ye gwagambye nti yatwala obuyinza bwe, oba Abannayuganda gwe bagamba nti yatwala obuyinza bwe olw'ebyo byonna ebyakolebwa mu kalulu, nti yeefudde paapa kati yasalirawo buli kimu. Era we tugenda mu maaso mu katambi ke kamu ako President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongerako okulaga nti abakristaayo, abasiraamu oba n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo twandibadde tukozesa akadde kano nga unifying factor, nti kano ke kadde we twesangidde nga ffenna abakristaayo, abasiraamu
fena tuli mu kisiibo nti tukozese omukisa guno okubeera nga tusabira eggwanga lyaffe, okubeera nga oba olyawo Mukama Katonda asobola okutuddiramu tusobole okubeera nga tuva mu mbeera gye tulimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine era ayongeddeko okulaga nti olunaku lw'eggulo nga 23 omwezi guno babadde mu European Union era abantu bangi ababadde ku mitimbagano nebaza ba comrades bonna ab'enkyukakyuka JB Muwonge nakulengeddeko Media Choice Television kankaka naye namulabyeko keke muto wange Abdu Yekolera Mwami Rumbuye n'abantu bangi n'abatali ku nkyukakyuka era twabalabye nga baweereza ebintu bino eri ensi. Kale bwe tutyo alaze nti olunaku olw'eggulo enteekateeka oba embeera eri mu ggwanga ye yalaba nga tasobola kubeera nga amalako nayo era kwe kubeera nga bagenda mu European Union mu Parliament ya Bulaaya okubeera nga bawanjaga ensonga zaabwe era nti baalaze okutulugunya abantu okuli wano ebyaliwo mu budde bw'okulonda era awo president yalaze nti embeera yatandikira ddala olunaku lwe bamunominati nga tujjukira enateete yaliyo Masasi era muto wange omukunja atasera omwo mwe yagendera mwe yakubirwa Masasi era ku campaign trail tiyasobola kubeera nga amalako. Kale embeera bwetyo ebimu ku ebyo president ayogedde ku General Muhoozi ebintu byaze amusuubiza era ne mu parliament yategeezeza nti kino kyampaliriza okubeera nga mukyala wange n'abaana badduka mu ggwanga olwa insecurity eriwo. Abangi bayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana be nga tebali ku ground lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiriza abantu okukola bino naye nga bo abafamire ye tebiriimu. Olunaku lw'eggulo nabalaze akatambi aka mukyala Black ye ambassador Mariam Black ye ambassador wa Uganda Belgium oba mu Brussels mukyala muzungu naye ate yakiikirira Uganda. Kale bwatyo omukyala oyo nga yeewaako obujulizi nti yeyayamba Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka gwa 1985 okubeera nga addusa abaana be ne mukyala we okubajja wano okubatwala mu ggwanga lya Sweden. Kati ekyo ndowooza kisobola okubeera nga kijjawo kino Uganda kye babadde bateeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ababe mu struggle nga tebaliimu n'oli yasooka n'abajjawo. Kale ebigambo bingi ng'akatambi we mukawulidde agasse ensonga z'enjawulo naye nga ffenna tulina okubeera nga twekubiriza wadde tuyinza okubeera nga tuli mu nzikiriza z'enjawulo mu byobufuzi mu madiini n'amawanga naye tusigala nga tuli munnayuganda. Uganda yeetaaga Uganda ey'enkya ennungi. Kale bobeere buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga buli omu ategeeza munne ki ekyokukola. Nze Muzungu David Kadongokamu news analyst. Yes, ndi wa Kadongokamu naye ate era tekinzigyako okubeera nga ntegeera oba mbatuusaako current affair. Kale mbasaba abaagala musobola okungoberera ku mitimbagano gyange Facebook, YouTube ne TikTok. Abaagala ennyimba zino ez'Akadongokamu munsanga Kasubi ku basooka kwabula stage. Weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 ebivulumaziika n'ebintu ebirala era nabyo osobola okubeera nga obifuna. Neebaza abo abantuukirira ne mubanga musobola okumpagira. Kale Kikaya College and Vocational School bali Bulenga abo tutambula nabo mu nteekateeka eno twalayo omwana badde ne coding arts ne sciences. New subspecialist basangibwa ku Sunset Arcade. Abasiraamu bagenze okubaleetera ebyambalo byammwe eby'ekisiraamu era Idi munayi togiriira mu lugoye kadde yitayo off n'ey'okukyambalo. Then be is a hotel and bar bali wali ensaggu. Mu kaseera kano osobola ogenda osiibulukukirewo abaagira emipiira ffenna tusobola okuggweeraawo. Nze Muzungu David Kadongokamu music analyst.